ayinza okufuna ekirwadde oba food poison nga yakifunira ku mbaga ya Kato Lubwama esembayo. Wabula buli alina ekirwadde bw'alya era bw'anywa awone, ajjukire nga bujjukizi nti yawonera ku mbaga ya Kato esembayo. Katonda ffe omulungi, era twongera okukwasa buli kigambo kyonna ekigenda okwogerwa kibeere ekigambo kya ssanyu kya mirembe, kubanga omugenzi yalaama nti tusanyuke busanyusi. Waleme okubawo ekigambo ekiyinza okuva mu kamwa k'omuntu yenna oba ku mutima gwe nga kiina gwe kifumita, nga kiina gwe kikosa, wabula buli kigambo ekivaayo kibeere kya bulamu era kya mirembe. Mpaddeyo abantu bano bonna, weebale Mukama watukuumye nga tujja, ne mu kuddayo tukuume tuddeyo bulungi. Nkwegayiridde nkozesa nemu okubeera nze, era waleme okubawo omuntu yenna wa Bujingo ekitiibwa kyonna bakiweggwe, nga byonna byoyagala okwogera obiyisizza mu nze, mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, amiina. Nsanyusa okubalabako abali wano mwenna n'abali ku mikutu egy'enjawulo eno mbaga. Mwebale nnyo abakoze byonna bye mukoze, mwebale nnyo. Ntandikirewa maama, weebale egguma, ate weebale kugumya abaana. Eno embaga nkulu nnyo, buli muntu agyetaaga yesembayo. Naye kyenjize wano olwaleero nti Kato Lubwama ayinza okuba y'omu ku bantu abadde basinga obugagga ku nsi, era alese obugagga n'ebyobusika ebitabalika. Tuzimukubire kubanga azimugwana, kubanga mu Uganda gye tulimu ffenna gye tumanyi abantu bagula abakaabi. Abantu bagula abakaabi, naye ku Kato Lubwama omukaabi talina katale. Abantu bagula abaziisi, naye ku Kato Lubwama tetujjaawo ng'ate n'abalala bakyajja. Maama n'abaana, kino kye bayita social capital. Buli gwe mulaba wano tasula kuno, abamu gwe mulundi gwaffe ogusoose okujja. Naye olw'obugagga obungi ennyo omulongo bwalekedde abaana obusika, Bayibuli eyogera mu ngero 13 olunyiriri lwa 22, Proverbs chapter 13 verse 22, egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. So bono bonna busika, era njala okuzzaamu abaana amaanyi ne maama temusobola kulumwa njala. Ffenna abasigadde tuli bazadde, ate Mukama atuleseewo olw'ekigenderwa. Ate temujja kubulwa fiizi, temujja kubulwa mmere, tiwaliwo kigenda kubula. Bannaye Kato alese ebintu abaana n'abazzukulu bye batasobola kumalawo, tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Nzikiriza ddala ng'omukwano guno tegugenda kukomaawo, gugenda kugendera ddala mu maaso. Mwebale nnyo okwagala Kato, okumwagala okunene okwenkanidde wano. Njagala okwebaza nga mmaze Famire, njagala okwebaza Alhaji muganda wange, muto wange, omubaka wa Kampala Central Nsereko. Tumukubireko mu ngalo abooluganda. Nsereko atulaze ekirungo ky'omukwano ekituufu bwe kibeera, n'amujjanjaba ne bagenda bonna ebweru, n'amutwalako awutu, n'akola atya n'okutuusa olero nga tannaba kuwummula. Bano tukubireko Alhaji Nsereko engalo mulundi ogwokubiri. John Segawa, Abe Mukiibi, Maria Mundagire, fraternity yonna
eya ba performing arts mwebale nnyo okubeererawo Kato Lubwama. Mbebaza mwenna abatindize genda okujja. Kato kati kitumanye ne batumudescribinga bamuwa omudaali ogw'obuzira naye ffenna tumukubire mu ngalo kubanga wiina. Kato wiina. Nalaba Kato nga sinnaba kulokoka n'abeera mukwano gwange. Etubeera ba mukwano bw'aba alinamu kyalinamu kye tulyako bwe mba nnyinamu kyenyinamu kye tulyako mu 1990 89 nze kati maze emyaka 30 nga ndi mulokole nalokoka 92 era Kato yasooka okuŋŋamba nti olimba olokose biki naye olugendo olubadde luwanvu. Kato ye yekka abadde alina obuyinza era agenze nabwo tewali mulala alina buyinza obwo okuva eri ng'ojjanga oŋŋamba nga abantu bonna bawulira naye gwe muyaye gwe muyaye kati gwe muyaye golooza sente ogenda zirya wekka. Kyemba nnyina kyonna akwata bukwasi musawo n'akijjamu oba nze neneyangwiriza n'enkijjamu aleme kuntawanya n'enkimukwasa bukwasa ye yekka abadde ava eri nanga nti gwe muyaye golooza sente ogenda zirya wekka. So Kato weeraba, Mukama akuwa emirembe. Nfiiriddwa nnyo okusinga omuntu bw'asobola okulowooza. You can imagine such an old friend akumanyi mu bulamu bwombi, amanyi mu bulamu obutali bwa bulokole n'amanya ne mu bulamu obw'obulokole. Era neebaza ne Famire okubanga eyimiridde naye mu kujjanjabibwa kwonna. Sirema kwebaza CBS okubanga yamuwa omulimu leediyo y'Obwakabaka tugikubireko mu ngalo kubanga nze ne Kato Lubwama mu bulamu bwaffe obwo obw'omu 1999 nga tetusuubira nti bwe tuli batuvudde mu bulamu bw'ensi walibaawo n'atusomera ekirango ku leediyo nti twafudde. Naye ngenda okuwulira nga Kato Lubwama ali ku leediyo abwatuka ku CBS leediyo y'obujjajja. Waayitawo akaseera nange ne ngenda ku leediyo natandikira ku leediyo gye bayita Impact FM eya muzeeyi wange Dr. Joseph Sewadda, ne ngenda ku Dembe FM ate okutuuka Mukama lwe yansobozesa okubeera n'ekirooto ekiteekawo Salt FM ne Salt TV. Kato wiina finally n'akola ne TV naye nzijukira ng'agenda kujejjako yajja n'aŋŋamba naye muyaye gwe olemedde ku kintu kino neze nkivuddeko TV tesoboka. So ndabye Kato ng'alinnyalinnya okutuuka lwavudde mu bulamu bw'ensi ng'ali ku ddaala lya honorable okuva wansi ate n'atagaana level zonna wadde yafuuka honorable abadde honorable w'abantu. Honorable gw'osanga nga ku buli stage yonna talina wagamba nti nze nyina bwe natuuka sikyetaaga bantu. Aliko ebyokuyiga bingi nnyo. Tumukubireko mu ngalo obulamu bwe awangudde era awangudde obulamu bw'ensi eno. Challenge gye tusigazizza kwe kubanga naffe tusobola okutuuka ku kitiibwa ekifaanaganako bwe kiti. Ye challenge gye tusigazizza. Nyina be nabadde mpulira nga bagamba nti Kato Lubwama baba akikubye nga atutuuzizza ennaku musanvu. Ngenda kukola 14. Ngenda kukola 14 abala nagambe awalala nawulidde bagamba bagenda tubeezaawo omwezi mulamba. Naye muganda wange omusajja yali ewaffe Masaka baali bamuyita Mwami Donozio Begumisa, yali musajja munyankole nga ali waffe Masaka eyo nga buli lwamala okunywamu ku mwenge ng'aga nti twenkana ali mukamwa, twenkana ali luddawa, twenkana ali mukamwa. Teweegaza mu nnaku za Kato gwe tandikawo ekikyo kino yakikoze kiwedde naye togamba nti ojja tumazaawo 7 oba 14 oba 3. Emirimu gyo giyinza obutawera bulungi ku minzaani.
atuwadde okusoomooza tumukubireko mu ngalo mu linnya erya Mukama Yesu. Enjiri yange gye ngenda okubuulira nagisabidde era nsaba tugiwe akaseera tugiwe amatu. Eva mu ssaala ffenna gye tumanyi eri mu Matayo essula ya 9, Matayo essula ya 6. Nja kugattako ennyiriri endala nnyingiko. Matayo essula y'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'omwenda. Matayo essula ya 6 okuva ku lunyiriri lwa 9 okutuuka ku lw'13. Bayibuli egamba bw'eti, Mukama ffe atugamba nti bwe tubanga tusaba tusabe bwe tuti. Osobola okugikebera ku ssimu yo kubanga sirowooza nti bangi abalina hard copy wano. Egamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako. Totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri obubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda ffe omulungi n'essaala eringa eya bulijjo era gye watuwa gye tunaasabanga bulijjo, nkwegayiridde gitubikkulire leero okugenda ebuziba, era tuve wano nga tulina kye tugiizeemu, tuleme okugisabanga nga tujanguyiriza bwanguyiriza ng'enkola bwebadde nti tujjanguya ne tugivaamu ng'oluusi tutegedde makulu gaayo. Tuwe okubikkulirwa olwaleero abali wano ku mbaga ya Kato esembayo mu nsi, n'abo abali ku ntimba ez'enjawulo abagoberera nga bali mu bifo eby'enjawulo, bonna babeeko kye batuukako. Mu Kristo Yesu tusabidde okusaba kwa leero. Amiina. Bayibuli etugamba Matayo essula ya 9, Matayo essula y'omukaaga olunyiriri lwa 9 okutuuka ku lunyiriri olw'13. Mukama ffe yagamba nti bwe mubanga musaba musabenga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Nali musajja mu Katoliki nga sinnaba kulokoka, era omugigi nagumalira mu kigo ky'Enkoni. Yasomera mu St. Herman nga toyinza kutuula kya 7 ng'omugigi togumalanga, naye sala twagisabanga ku speed. Ne wano wandibaawo abajanguya Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, ng'ewedde. Olwaleero njagala essira tulisimbe ku kusonyiwa. Essira njagala tulisimbe ku kusonyiwa, kubanga atugambye nti otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Mu lulimi lw'abavubuka okwo okuba kwekuba jje bw'oba tosonyiwa ng'oyagala osonyiibwe, kubanga ekigambo kitandikidde gye tuli nti otusonyiwe ebibi byaffe, ke kasooka nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Kiŋambira akuliraanye tubeere ffenna mu saavisi, ŋambira nemba nti essaala egamba nti otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Olwaleero tusobola okuba nga tuli wano olw'okugenda kwa Kato Lubwama eka
fena gye tujja okulaga ng'ekituyambye okutuula wano Kato Lubwama naye nga gwe baakutuuzizza naye owulire olinga yatudde ku macupa ge baasizza oba olinga yatudde ku maggwa bwe watudde naye si kyaliyo si mukwano gwo temwematira naye olw'ekiriwo olwaleero tolina kyakukola otudde naye nkwegayiridde wuliriza essaala ya Mukama waffe entunuulidde naawe ekutunuulidde egamba atusonyiwe ebibi byaffe nga naffe kitandikira eno nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Ennaku zino tulabye abantu bangi abatemuddwa ate tulabye abantu bangi abesse naye ekyo kiva ku ki? Kiva ku katundu kano aka otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Akatundu ako be katanoga mu mubiri gwa muntu, mu mwoyo gwa muntu, mu bulamu bwa muntu, abeera layikira okukosa obulamu bw'abantu abalala naye yennyini okwekosa. Bw'ototta mulala wetta. Abalala tebalina gwe basse nabo tebalina kwetta naye batambula boogera nti baafa dda. Mubasanga eyo n'agamba nviira nze nakola ki? Nafa dda. N'obuuza nti kisoboka kitya okuba nga tuli mu nsi nga tuyisiŋŋanya n'emirambo? Akagambo k'okusonyiwa kantu kakulu nnyo. Ebisaanyizo by'okusikira obwakabaka bwa Katonda kusonyiwa. Katonda atwala mitima egiri clean. Eno gye tuli wa nnyaffe era Uganda tugiyita nnyaffe naye kitaffe Bayibuli etugambye mu ssaala nti kitaffe ali mu ggulu. Abooluganda, omwana bw'agenda ewa kitaawe ebeera sobi? Tekiriko debate ndowooza, omwana abeera wa musajja. Kale abaagala okudebate nga tubakkiriza naye ng'omwana abeera wa musajja. Oba toyagala mumuwanga mulamu ojja mumuwanga akoze eki? Ng'afudde. Osobola okukola empaka nnyingi ne poliisi n'ekuyambako n'obeera naye omulamu naye poliisi tekuyambako okumusigaza ng'afudde. N'olwekyo okugenda ewa taata essala si bwetandika. Kitaffe ali ludda wa? Kitaffe ali mu ggulu. Tukulira wa maama naye finally tulina okuddayo eka. Kato azzeeyo eri taata. Nzikiriza nti buli ali wano akimanyi nti Kato ekibadde ekimuluma abadde akyogererawo, abadde n'amwatulira, akubuulirirawo ate n'ebiggwagwa bw'oba onyiize ogenda okulaba ng'enkyakunoonyaako kitegerekeke nti bye mwayogeddeko jjo byawedde, ye yakutte edda chapter endala. N'olwekyo tetunakuwala kubanga ffenna newankubadde nga nnyaffe atulera, atuwadde emmere, atuwadde buli kimu, ne finally tujja kuddayo ewa taata. Naye bitterness tetuyamba kuddayo wa taata. Tuteekeddwa okubeera abantu abasonyiwa. Peetero ayogera mu Bikola by'Abatume Ssuula 3 bw'asanga omusajja omulema ng'atudde ku mulyango gwa yeekaalu. The book of Acts chapter 3. Abamu bawandiika, abalala babikula n'ekusimu n'osomayo, abalala bajja bikeberera ewaka agenda kubeera bumuwaka. Naye Peetero bw'asanga omusajja oyo omuleme yali amaze ku mulyango emyaka 40. Omusajja yagenda maaso n'okukola kyabadde akola bulijjo. Mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente. Peetero yamutuukako n'amutuulira ng'alina Yokaana. N'amugamba nti feeza ne zaabu by'oyagala wano sibirina, naye kye nnina kyenkuwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, tambula.
omusajja oyo tumuyimbako buyimbi nzijukiranga ne mu kereziya nga tumuyimbako yatambula nga bukatendereza yatambula nga bukatendereza mu linnya lya Yesu Kristo omunazalesi tambula. Ekintu te ku musajja oyo Peetero yamugamba nti feeza ne zaabu sirina, naye kye nnina kyenkuwa mu linnya lya Yesu tambula. Omulamwa guli ki? Tosobola kusonyiwa nga mundayo tewaliyo kusonyiwa. Oteekwa okuba nga gwe wennyini weesonyiye munda n'ojjula okusonyiwa n'omanya nti buli muntu asobya n'olyoka osonyiwa n'abantu abalala. Kimbulize niba nti munda oyinamu ki? Munda oyinamu bitterness oba oyinamu forgiveness? Ekiri munda kye kyokka kyokka kye tukakasa nga kyogenda okutuwaako. Mukama Yesu ayogera mu kitabo kya Luka essula y'omukaaga olunyiri olw'45. Luka 6:45 oyinza oziwandiika ojja zikeberako. Yagamba bw'ati nti omuntu omubi ebintu ebyo ebibi abijja mu tterekero nga gwe mu mutima gwe, n'omuntu omulungi ebintu ebyo ebirungi abijja mu tterekero era nga tterekerero si ddala gwe mutima gwe. Ewaffe eyo Masaka gye nakulira kyemmanyi neeno kye kimu kubanga ffenna tuli mu Buganda bagamba nti gambobbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Kizibu nnyo okufubutuka eri n'ekuvuma nga mbadde sipulani nga kuvuma mbu kubanga ntamidde. N'olwekyo tukebere ekiri munda mu mitima gyaffe, bwe kibanga kibi tukidiliitinga olwaleero tukiyiwe, kubanga ekituufu kiri nti olunaku lujja kukya nga ffenna tuli ku mulyango twagala kuyingira eri kitaffe, naye ng'ekigendo tugaana okuyingira eri kitaffe ekisumuluzo twakiremera. Twagaana okuggulawo emitima gyaffe tuteekemu wiiru ya Katonda. Okwagala kwa Katonda kwe kulina okukolebwa mu mitima gyaffe. Okwagala kwa Katonda, Katonda ffenna tukimanyi nti muki musonyi, era tukimanyi. So Kato weeraba, otukoze bulungi mu bulamu bw'obaddewo. Myaka 5 gibadde myaka gya kigenderwa, gibadde myaka gya nsonga. Nsembyayo obuntu bubiri nga mbujja mu kitabo ky'engero essula ya 22, Proverbs chapter 22 verse 1 ate ne verse 29 yesembayo. Engero essula 22 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti nti erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga amayinja gonna ag'omuwendo. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga amayinja gonna ag'omuwendo. Proverbs chapter 22 verse 1. Ate verse 29 yesembayo. Verse 29 yegamba bweti nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka, so taliyimirira mu maaso g'abakopi. Ffenna tukimanyi nti obulangira bw'omukopi twekolera. Abavubuka mwagala emirimu, ate bw'obanga okola ekintu nyiikira, tokikola ng'ogayala. Tulina omulembe ogutaagala kuyiiya, ogwegomba ebintu ebinene ennyo, ogutayagala kukola naye ng'ate akasente bakaagala. Buli w'omusanga agamba ntemera, n'omubuuza gw'olitemera ani? Bassebo ne bannyabo, olunyiri lugamba nti kya mukisa okugaba okusinga okutoola. Blessed is the hand that giveth than the one that receives. Ffenna tunyiikire tubeere nga tulina kye tusobola okugaba okusinga okubanga twagala kutuwa buwi. Kato abadde hasula, Kato abadde mukozi alwanye okulwana okulungi. We yatuukira ogamba nti
wabeewa mpa kino wabeewa mpa kiri ng'amaanyi gamuwedde buggwi nga mulwadde bulwazi naye we yali talina kimuluma tewali ayinza agamba nti kati alina kye yamusaba oba yasaba obujjanjabi oba yasaba kino yali asobola okweyimirizaawo. Ennaku zino abantu baagala obuyambi nga tebabwetaaga ge mazima nga talina kye yakoze tannaba kuzimba social capital ng'eno tannaba kubaako kye yakoze naye nga buli wakusanga agamba nti mpa kyompa. N'abamu balowooza nti obulamu bumpi. Obulamu si bumpi. Tulinawo emyaka 7 bw'oba oliddeko 5 osuusizza mu kimu kyakubiri ky'emyaka bayibuli gyegambye. Webaze Mukama. Yesu yalyako 33 wabi emirimu gye yakola si gye gitumirizaawo si gye tuli mu kwogerako olwaleero. Fuba okole erinnya eddungi. Erinnya eddungi likolebwa ebintu 5 biwandiike mu ssimu yo. Erinnya eddungi likolebwa ebintu 5 biwandiike mu ssimu yo. Ekisookera ddala kutya Katonda. Ekisooka kutya Katonda. Ekyokubiri kwagala bantu. Tewali muntu alina linnya ddungi ng'akyawa abantu. Ekisooka kutya Katonda. Ekyokubiri kwagala bantu. Ekyokusatu kwagaliza bantu. Nabadde mpulira muganda wange Muhammad Nsereko ng'agamba nti kati oluusi abadde amutuukako n'agamba mpise waagundi n'egundi bampadde kino na kino naye wentuukidde sikituusizza kati ngenda kulya ku zo ziri ze bampadde zonna nzigabye. Abadde mulwadde naye ng'ayagala abantu akutuukako n'aga nayo n'ali bubi okunsinga kyafunye ewalala n'akikulekera. Okwagala abantu kyakubiri. Okwagaliza abantu kyakusatu. Ekyokuna obwesigwa. Obwesigwa. Bassebo ne bannyabo obutali bwesigwa bufiiriza biri mu maaso. Lwaleero singa wano waliwo asudde essimu ye n'ogirona n'ogimuwa tagenda kwerabira. Obwesigwa. Obwesigwa kigambo kikulu nnyo. N'ekisembayo ekyokutaano okwekolera n'otofuukira balala kizibu wabula n'ofuuka blessing eri abalala. Ne bw'oba olabika bulungi nga baakuwa feesi nnungi naye bw'oyingirawo nga oli akutebereza okuba nti ogenda musabiriza toyina bibyo bye weekoledde awulira bubi atandika okwesooza ate bw'otuuka n'akusekera. Era omusapurayizinga nnyo bw'oba toze kusabiriza. Tuddemu tulivayizinga ebintu byaffe 5 ebikola erinnya eddungi. Ekisooka kutya Katonda. Ekyokubiri kwagala. Ekyokusatu kwagaliza. Ekyokuna obwesigwa. Ekyokutaano okwekolera. Sente gye weekoledde ewooma. Tuyige okwekolera. Nabadde mpulira mwami John Segawa naliwo live mu National Theatre. Abantu ne bakunyigira nnyo ng'obagambye balekerawo okusaba ssente za gavumenti. Abantu Mukama bayambye abalina emikono emiramu nga n'emitwe gyaffe gikola. Buli kaseera ne muwoza gavumenti where are you? Abaagala toilet gavumenti where are you? Abalina okuziba ebinnya gavumenti where are you? Abaagala okuwasa era oyagala gavumenti ejje contributing. Ani agenda okwenjoyinga omukazi gw'owasa? Nkuwagiramu erudda sente za gavumenti. Anti waliwo oludda olulala ng'ozeetaaga kubanga za musolo. Waliwo oludda olulala ng'ozeetaaga kubanga za musolo. Abooluganda obudde sigenda bususaawo. Maama kyenkukakasa n'abaana bano mwenna nti Kato tafudde. Kubanga okusookera ddala ffe nga tunabanyannyo bya Bayibuli ndowooza na bya Qur'ani okuzuukirako omuntu kuzaala. Bano abaana ye Kato. Ewe waffe Masaka nga bagamba nti alifa tazadde talizuukira. Naye bw'oba ozadde omusaayi gusigadde gutambula. So tulaba Katonda mulamu okuyita mu mmwe. Tulaba Katonda mulamu okuyita mu mmwe
abaana. Kati omulamu emirimu gy'akoze weegiri. Nze ng'omubuulizi bwe naaba ntadde akazindaalo ojja kuwulira abantu be yatandikira obulamu, be yawandiikira ennyimba, be yatendeka emizannyo, baakoledde buli kintu kyonna. Emirimu gyaffe gitukuuma nga tuli balamu, ezzadde lyaffe litukuuma nga tuli balamu, emikwano gye tukoze gitukuuma nga tuli balamu. Olwaleero tulina okusoomoozebwa. Bw'oliba ovudde mu nsi, ani agenda okugamba nti gwe wamuyamba okubeera mu bulamu bw'alimu? Wamukwatirako wa? Mbakubiriza okuva olwaleero tulekerawo okwekuba enkokola, tulekerawo okufitina abalala. Mwe mwenna abawaaba, abantu abasinga obungi ababeera mu kkooti babeera baluuza. Bw'omala omusinga agamba tiwasoma, kati ataasoma ate nkusinze ntya, linnya ku mpapula zo zikutwale gyendi. Ngambira neba nti nasoma, nkiŋambira akuliranye nti nasoma, sikulira ng'oleekaana mbu saasoma. Wangi sikulira ng'oleekaana nti saakola ki, saasoma. Mubeerenga nga temulina ekigambo muganda ffe kyaleseewo, temubeeranga nakasajja ku ki. Olwaleero akasajja akakole ki? Olwaleero akasajja akaveewo kagende, oba oli wano oba oli eyo ku TV, akasajja akajje ku mutima, omutima ogujjuse Katonda. Akasajja akajje ku mutima. Singa mbadde n'obuyinza obusingako awo nandiragidde abatudde wano nti oli gwe wanyiigira situka ogenda omugambe nti nkusonyene, olaba akayisanya akali wano. Naye munnange ngambe n'agambe nti betusonyiwa oluusi baba tebaagala kwenenya. Olina gw'ogenda okusonyiwa n'agamba nti ani agamba nti osonyiwa? Yo nsonyiwako oti oli mulalu, kugambyeko nti nsonyiwa. N'olwekyo okusonyiwa engeri gye kuli nti kuyamba gwe sonyiira w'oli, ne mu mutima gwo naawe yatule nti gundi musonyiye, era ekyange naye kigweredde wano nteereza obulamu bwange. N'ebigambo ebyo nsaba Katonda abampeera omukisa. Yimusa emikono gyo waggulu, ofumiitirize ku kiyinza okuba nga kisibye obulamu bwo, naddala obutasonyiwa obwo busibira ddala obulamu. Sonyiwa buli abadde akuli ku mutima, sonyiwa gw'obadde otagala kuwuliza, sonyiwa ate mu kusonyiwa okwo naawe nga weenenya. Kubanga bwe tusonyiwa tunogayo ebisonyiwo, bwe tusonyiwa naffe tunogayo ebisonyiwo. Kubanga essala ya Mukama waffe etugambye nti omuntu yenna ayagala Katonda omusonyiwa asonyiwa abamukola obubi. Otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Sonyiwanga bwe weenenya, 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 sonyiwanga okijjira ddala ku ntobo y'omutima. Katonda ffe omulungi wo, ababi tubagobedde wano, bano abatera okujja nga batawaanya nga bagamba ebintu byali bya muganda waffe era ffe tukugambye mukazi gwe. Abo olwaleero tubagobedde wano. Obeere n'emirembe mu nnyumba yo, ba mu bizinesi temusigazizza n'abaana. Buli ajja gy'oli abeere nga ze kugattako, so si kusikula, si kusikawo bintu, si kubba, si kunyaga. Kibeere bwe kitusingawo abaana. Mukama akuteekeko ekisa. Mukama tafudde, asigaddewo. Omwana omuto Katonda akuteekeko ekisa, akuwa amagezi. Remember your vows. You vowed to protect and uphold the legacy of your father. We pray that you shall all live longer than the years that your father has lived. I pray that God gives you the wisdom, the strength, the courage to pursue everything that is in your line as your dreams and your father's dreams. In the mighty name of Jesus, I pray for you, God to strengthen you, to give you the courage, to give you everything that is necessary for you to become a very powerful person in this world. Your father has been a pace setter. We pray in the mighty name of Jesus that God uses you mightily and exceedingly powerfully to change this world, depending on the legacy that your father
has left behind. I pray for wisdom. The Bible says in the book of Proverbs, chapter 4, verse 7, that wisdom is the principal thing. I pray to all of you to have such a wisdom. In the mighty name of Jesus, I pray the Lord to strengthen you, to give you the wisdom and everything that you need. You shall not lack, because the Lord our God is your shepherd. I pray that everything goes well in life. I pray that you will not have any regret. As a family, I pray for the spirit of unity, for the spirit of agreement, to agree on everything. Katonda akukole bulungi, amaziga agakomye leero. Era nze nazze ne ngamba Mukama nti Mukama saagala kaabo olwaleero, njagala nsibule muganda wange mu mirembe. Okusimbulira awo ate tukwate akati waakakomeza. Nsaba Katonda akukozese, abakole bulungi mwenna nga famire. Nkutte kugwe ku lw'abalala bonna babeere n'amaanyi. Titwagala kuddawo no nga tukomyewo okuziika. Twagala kudda eno ng'eriyo okwantula, ng'eriyo embaga, ng'eriyo okukyala, ng'eriyo ebintu eby'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era tulangira mu nnyumba eno nti tewali agenda kufa mutima. Baana mmwe temuli lwala mutima, temugenda kulwala ndwadde. Endwadde si yansikirano, tusikira bulamu. Katonda bafuule balamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Eyansiza mumpadde Kato weeraba. Manyi totidde kubanga oli musajja mugumu. Weeraba, wummula mirembe, olinyira Yesu. Neyanziza omukisa ogumpeereddwa, ebisigale byonna twabisabidde. Abateesiteesu bonna bwe mwagalira wendi, sijja kuva wano nga byonna tebiwedde. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi nga bwe twatandise. Mukama abampeera omukisa. Zikubire ddala oba okiwuliranga naawe osana ozikuba.